Omujapani omufere. Salamu. Zizo. Omujapani kumutwala abiri asaba Sheebah ajjatule wano naye musajja abeereyo Japani abayimbi babawulira mulizi kakati afunye omukisa ogumulaba nti ataatuleeyo se kale badde nsabye omuyimbi Sheebah kalungi tagenda kugira ku abiri okusaba ko musaba bakuteekeyo mu biwandiiko mu kigo kya diriisa badde nsabye banyongeremu awo ettebe yesobola okwevaavaamu eyo gyendabye empanvu mpaayo amannya abiri tuwezeeyo 5 songa wali mutugogemu tuwezeeyo 5 ku ntebe awo nyimbuka enzijaawo katikati wagiseba bw'oba tosobola kunyangako wano awo enyewe oba Sheebah wabaatuula omusajja kyalina emitwalo gyabiri leeta sente z'okulaga tomalagatwala kazinda alisa ebintu byange bya sente omusooka neteekamu etaala egisaba ekyo akino zino zisaba Sheebah kujja wano kasooka tuweyo etaano ezogeza Sheikh Umaro tuweyo etaano wano ezo Japani tatudde bw'aba tasobola kunyongerako aveewo Sheebah ngedda wali kale abava walagewa kyotaddeyo etaano afulume afunawo akatebe k'omuziki kale sobo emitwalo gyange etaano tegiri ku byabiri byammwe ziteeke wali zikyali zino zoona okwogera banayi mujapa musajja betewategedde nti no omuntu gwoyogeza oba gwoyogera naye abeera sheekh bamimani yavudde wanju sheekh ate oli Sheebah muyimbi nyabo Sheebah oyagala tulaano entuti ye okuvayo takirinaako buzibu naye ayagala ziwere emitwalo 5 kakati oli agamba muyambeko muweze emitwalo 5 ayagala emitwalo 3 bwe tosobola kumuyamba ekyo asaba oveewo mu bitiibwa ono ye akatebe wali mu kazikizazikiza abadde banfunira akatebe kubanga nakalidde sazira sente kulengera bazikime enkya musajja kati n'omuyimbi ajja enkya naye ne bwenyongerako ebiri mba simaze okumuwamba ziizo mutwale Sheebah tuula eyo bisobolaabe Omujapani Sheebah akugambye noonya bakyali buli mwatudde eno mu maaso muweze emitwalo 5 sofa alinako sente mmeka baŋambye 26 wayi baŋambye tewali ali emabegendo oyo tanjogere sinafa tanafa Omujapani olutalo luno gwe walutandise olusitula isaka omuluvaawo ewalize ndabe omulala w'enkofiira waddole situkira ddala omukozi w'olukiiko entebe abeeyanimira alina sente agambye omutakasha alina sente abeeyo balingira alina sente Omujapani otujoze mwami baale sebululu omuyimbi emitwalo 10 omusajja addewo musajja akomewo emitwalo 10 n'ekikumi si bajje yola 10 kayimako otunda abazannyi bwe dola 37 bugata kugiri 2 tuyibikala 57 Sebo mwami baale alina engeri gyanti obuddemu abakamera omubaka akiikirira Sheebah mu nsonga z'okusituka londo wano mwami baale akoze atya anti obudde wamusabye omalo namugobyewo omuntu atalina sente talina kutuula awo avire wadde wali Sheebah tugenda kujja kiri ku pose kasooke tusule Sheikh Umaro talina sente ate negiyazala omuntu nga
emitwalo 10 okulaba sebo sasa abantu tonjogere kati basema bakuteredde emitwalo 5 kati gosalawo oba yataddeyo 10 muli kwetaano 5 n'omuntu kati 5 lwe yabaatuula gwogenda oba ye yabagenda kati wabanjayo sekuritale oma ayinza nga muntu wange abasajja abanamutwala ne bamuleka kati sekuritale asituke abeeraawo sula akatebe ka seeka tano zigenze wa sekuritale oluganda bukwenyumiriza musekono wa kitiibwa bamusinga batya atubanga tushiba vaayo Sheebah alina kujja ng'ovuddemu Sheebah olaba ebizibu byolese mu ggwanga wano ayagala Sheebah atulungamu Lwakuta ekibba omwesiga. Akuta ekibba omwesiga. leeta ekibbo kyange sajja n'esooto ate kuogankinga Sheebah ate kuokutema ekibbo kyange zimusende meka Emitwalo 10. Ne kankole bwenti. 2 3 4 5 n'oli ow'ekikofiira engeri gy'amwagala bagende bonna abasobola se mukama wange bale waiti ekintu kyonna nga agati ndabawo omuntu wagenda eka ku kalamba musajja semubadde ki omunakulesa kusitula buteekotese kuwanga baba tushiba kati ebiri ebyokusitula batadde emitwalo 15 basigale nga batudde kati ngenda okusaba omujapani asoose okugwamu mu nsi yonna sekawoma nomuvuddeko emitwalo 10 balaveewo kati omusajja okolera ejapani omukusituti okutulira kampala loobi tuliga ku william street waliwo n'abaana abayiribira wansi wali enabugabo mukulu balwaisi badde bamukwano jalina ekitiibwa kya seeka ankimulekere baala oyo saagala kumula abaye nze nabirako meeting z'abajapani muyimbi tumwagala eno ataddemu emitwalo 10 awakana kitulina kyomugamba situka tukyali tuwagenda kutula kati tuli negotiation yalandingiwa alandinga eno omukitiibwa omusajja oli bando gyalina yabizige nawe olina papo ate papo speedi kwaddukira kale tuddukidde mu atadde emitwalo 10 asaba ofune akatebe wali mukazikiza nga batu tebakulaba awakana alayira tajja kuvaawo ayina okutunula okusookera ddala sebo Sheebah yasooka gyatuule wano oli alina kusangibwa Sheebah yagende oli baale wamu kati osaba Sheebah asooka gye kubanga ebyo byawedde naye oli baale alinako Sheebah kujja Sheebah nga bwayita wali nga baale wafuluma bawansiganye tebetomera kati Sheebah mutiyeeri eno maka stage kati front stage yiyo taata ojapani ono tuli ku mitwalo 10 abani akola ku transport wa Sheebah asitukawo kwani bakimuwakanya omujapani ani ayagala okuyingira mu lutalo antegere $10 $10 gye 36 kayemba yabalidde
Mujapani Levo no. Oyo kwata mu. Emitwalo 36. Dola yaza kusatu musanvu. Temuseka na mukiriba tokako mbabuulira. Tosekereranga muntu kati tegeza ina ya 25 ayisigaza 26. ate osanzeeyo 10 lyasi osanzeeyo 10 omujapani agenda sobali mukwate nyo omujapani agenda sooka okugwa mu nsi yonna tebatera okugwamu tumaze dakika 3 tuli bamugwana Mugaya sebando ya milioni kwanta dola bisabu je ugwalo 10 na asatu mumukaga tayimuzi 3 ingi katinyonyola omujapani tategera Luganda omujapani olina okuleeta miliyoni emu n'emitwalo 10 okuddamu okunyonya bizinesi yonna wano tusaba ove mu ntebe olituweza emu 10 Avemu mubwenkanya. n'emitwalo 10 banyolekera abajja mu Japani tulinamu abawala bano betwategeka obulegi mu Sheebah events Mangambe bala agenda ndako nga inachayogedde ekyo analusobola okwasaawo ewera kakadde Aizo niwa jijezu jiraje. Sisi na yeye weze. Tubude mukola mpiuna mu. Neta se. Bino ntule mu film ya dad. O kamera. Sababu mwile mwami bale tusende tuzikude mu wanzama. Yasaga malodi abawa. Yino bande yakakadde tubira mu sim. Bino bintu sibya film. Tule wa mustuka mustuka. Sebo bala. Abewo. Tubizemu. Amite musema. Amite mkambala. Ayo twagala upande ndala. Kwekira tagi. Tustuka tugenda. Angenja kwambala egundi ama tubale. Kabakko. Sebo. Tugenda kubawo. Abasituka basituka bagenda. Ya kukula ne butu. Tulina tugenda kuvawo. Bana eri musete beka? Bana eri mwe mtwalo 50. Sasa ugenda kudebuuza. Yakutesete omwesiga. Olaba. Kwe fuso kodeyo musajja ave. Soko tebeze bintu ebyo. Era ya 5. Ngiyuliza Seka Umaru. Ato nenda sebo atezo obeta zensonga Seka Umaru zizi no sebo. Atiko bwanye kata. Nenda sebo. Kati ona Wewe manyi. Abamami. Ngombe nikusala. Asudemu bado tasudemu. N'abana n'emitwalo 16. Seka Umaru engeri gyaludde nga tafuna ku ssente bweziti takyamukanya Ejapani begatera ngo bewo wano ngavaawo begatise teka hugo ungobewo
nze kyakubanja kyakubanja lodi kakati tulabika kugenze mu ddulo competition tebera bwetyo tesobola kuva ku premier ate tekinda mukundi kakadde dola 3 tugoyo okubeera mu mitwalo 2 kakadde ng'owaliwo n'abala ani asituka kuba tujja kulwa mu mukulu bali ebintu baliwulira mu nsonga z'ebyokulala bampita Kabakko olutalo lwa sente emitwalo 27 waitamira ndi wanone wasi omusajja ali mukuba nga baleeta sente endala nga bwali ku simu tusabe transport wa Sheebah yabadde awedde Liriisa transport yabadde awedde naye kati waliwo okusalawo ow'omuyimbi watuula kati njagala side esalewo nzangula the highest bidder gwe ntuula naye kati transport mufunye saagala mulabe ng'omufere transport mufunye era nzize mu kifo kati ntuulawa ekyo nakyo tukigule no muyimbi mufere lego bala wakana nti ali engeri gye yayingidde miliyoni taddamu kudiringira wansi w'akakadde sente saba wangi akole ki bamusasulidde nkyalina emitwalo 17 omusajja akyalina emitwalo gye 17 akyalina emitwalo gye 17 nsaba omwongerereko emitwalo 10 mwongerereko emitwalo 20 asigalewo atulabe ate tunabimunyumiza n'abiraba ku mawulire tagenda kumwetaaga agambye kyakyakwetaaga nyo kyanokujuliza ebyejapani ekanzu teribazambala abirisebagatatdeyo mami vale kazinanga ntulise omigajeyo bajima nosebo omuyimbi waddemu okutuula ewantu wonna sebo ati kati yayagala asaba musalewo mwembi emitwalo 5 atuula awo akusemberera akulale bulungi dije twakaleeta omugwa emitwalo 5 tufunidde akatebe emitwalo 57 gye gyakusitudde kati ani gwe ntuula naye owomujapani omusaza womungule 5 tuula n'omuntu nga muli bazibu mugenda kumpaayo mumeka nga bankimye si 25 wasabye emitwalo nenzikiriza bayingira emitwalo 57 bamaze okuweza emitwalo 57 ne bayongerako n'emitwalo 5 emitwalo 62 kati omukulu ani awangudde omukulu Japani bamwongereddeko eri Abagagga kati njagala just omujapani oba omukulu omulala nze ateekawo 2 gyentuula 2 gokka 2 gokka muteekayo ze ntuule naye kiri oke oyinza okuba gwe toyagala nze njagala sebo nze musasulira omulaba oyinza okuba toyagala kwerabisa omanyi abesente yemuwa amagezi bamuwadde ekifo Sheebah mesejiyo etuuse Mujapani sinalaba ajja kufuna sente okuli abaana balete sente kubanga ekiri eno ngenda kubanjulira mukama wange nsaba okujja omuyimbi nsaba ayagaliye kujja kutuula wano
so katulimba white oli empale white ono ejompuli John White sibusanisa okulaba engalo ezo zowulira zaniriza obatuukidde eno wano mukama wange nga ebisinga tuliyiseyiseemu byetuyiseemu twasose netuwayo chairman's park nga tonnajja sanjagadde kuyiteko bwe twamaze okuwayo chairman's park buli omu neyeyeeta kyetagenda okuwayo kale buli omu bwe yamaze okwetema kyagenda okuwaayo abakulu ono atuwadde sente bwe natandika ozibala tuyinza okuva wano ngaomukolo guwedde n'omukulu n'atuwa esente tulina omusajja yavudde Japan atudde wali abadde ne sente sibyaga nti ayina sente abadde kirageza zimpeddeko okyayina omukulu bale wayikyayogera njogera tolinayo sente zimusirisa ayina olina sente so kakati sebo otusangidde awo tubadde tusaba mu bitiibwa ebingi bajeti yaffe nsaba ompe bajeti yaffe bweti bwekyayimiridde kikyatutawanya nno ebisigadde tubadde tubisobodde tulina omutwalo gwa taata bino ebisigadde nebuba tubitutte omutwalo gwa taata mugenze nagwo omukyala mumugjayo omutwalo gwa taata Kabakko yaguteekako $5 million bwe tukyavuga tulabe bwe tugugusa wonna wootukwatirako waliwo omusajja yajjanga gwe n'anyiiga n'agamba gunnangu bawadde kati ngenda okulaba nga naawe onyiiga engalo zino zaniriza kunyiigako akazingalo kamuterya mukulu mbale nagambye buli ekintu ekikulembero ekisembyayo White nga kikiba ne sente naye nga kiri bbaale yakulembedde ne John totugeyo n'osanga White eyo abali eyo nga baali babonyabonyeza ku nseeno nodiriya musajja batambulira mu dola katule nga tutaddeko ebibiri omuli 8 omanyi kati obanjiza mu dola omwana w'entolo ate bisigadde byonna mbadde ndowooza olekera okusabiriza bikome oyita abantu bajje nzumbulire budget yonna economy yakotieze wano esinga okuba ekibi abantu baata bakola tebanakitegeera bulungi economy eba eri wano ekyetagidde mu kuyita mu economy eri wano economy eri wano munavudde Japan simanda linnya ennyonyi otya musajja olina sente musajja kendeeza sente zo za saawa kale tweyanza nnyo tweyanzege ku mutwalo gwa taata tufunyeeko $3,600,000 omukulu atuwaddeko $200 so tukyavuga akasigaddeyo tweyanza nnyo oyirwa ddembe okulowooza kyonna kyoyasigala nga kyatambula jakwongera babuli mukube mugaga sebo nawe ina kyolowooza kyatumiza sebo soba oli awo tolowooza kale tweyanziza nnyo tweyanzege Sheebah bwe tulinze wano ebitiibwa mitingi ekyagenda mu maaso bwatyo weyayolekera bwatyo ku mitwalo gye ana Japani okugwamu okukweyagaza bakubonze nako tokonga kubagagga banye basebo balamusizza economy Sheebah wotukidde nsaba kubuliifinga omukono gwo gwotuddeko gwesaidi eri yaweddemu yaweddemu yakalidde so bwoba oyagala ebintu kyona ekikwata ku sente vidiyo empya nyimba mpya bali babimanyi baproducer kati baproducer bali eno kale tweyanza nnyo tweyanzeke ngenda kusaba waba tulinayo
omwana Keni oyo tubeera erimba kulisaayo tugamba ave ku lujja lwa Yesu kwali kaali mu nsiraamu ave ku lujja lwa Allah yasazeewo tusaba mu bitiibwa kampuni kati ziri 3 wano tutudde wali offices waliwo Sheebah Holics tulina Holic Pads tulina Redive Holic Pads ebyabakyala mubimanyi yabikozeeko Queens no better no the best yagenda nkayiga nabakolende libaaso tulinawo Redive nsi wano bategeka emikolo era mukolo gwonna kwanjula mbaga birthday party baby shower byonna management yonna eri wano tulinawo ne terraces waggulu awo ne restaurant so ate bwebanga restaurant nyiriyo omukazi omanyi libafumba kirya so tuyanza nyo tuyande kale mu bitiibwa ebyo nsaba Kabakko ogenda kumufwanye kadde ka mama njagala nnyo bamaama be bakuzaalidde omukyala embooko tulina okuwa ebyabamaama byonna Sheebah abikozeeko agambye maama maama eyazadde bbebi kuba tulina sente owulira nnyo Japaani owulira mwami bale najja kumugerawo Japaani omenyereko speed gwe wasimbulidde kale tweyanziza nnyo Sheebah mpala naye ku kyalo kino baali kubidde engalo kale tweyanza nnyo tweyanze kewanyisebo ekonomi empise tunuze n'amataala emaze okwerowooza kale Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesu yabazibwe. Amina. Ebiseera byonna. Amina. Mu butongole kaneyanjule nze Sennabulya Yusuf. Number 1. Gali agakabakko ganoonya sente. Gatawaanya bantu. Naye gange. Ensonga endeese olwaleerera kansooke kwebaza buli muntu ali wano nga sinaba kugenda wala kansooke nebaza omukulu okutandikira omukulu Bale White. Nsanyusa okulabako ssebo mu bitiibwa byo ssebo era nsanyusa nnyo nebyokoze ssebo nengerako omukulu Diamondos kansanyusa okulaba ssebo pasita wange pasita Jengo nsanyusa okulabako ssebo mpulidde wano ng'ogamba toli mukwano gwange ndi kyali wakyaliwo naye ng'ate muna ekyewuunyisa nabanga ne omugenzi pasita iganga ngamba mbu anti oyo naye maje gakuttaka nga mugamba kirabika era bwe kiri era mu kifaananyi kyendimu njagala ontwalenga muganda wo ontwalenga wendi mu buli puroguramu gyokola nzijukiranga buli 31 nze muyimbi ayimba mu church buli 31 ninga nze kusanyusa abantu kuba abantu kolo baba bazze kukola ki kusanyuka omukulu Sheikh Umar nsanyusa okulabako ssebo era nsanyusa nnyo byonna ne cheeke gyenfunye Allah akuddizeewo nedduwa zonna zompeereza buli kaseera Allahumma amin omukulu Sheikh majega kutaka wampadde amakanzu kuba kyambalo kirungi nnyo alhamdulillahi rabbil alamina era kuolwo ngenda kukyusaamu kwe kunyambala abantu batyemukko nsonyiwa kulungi nali badde nze singa ekkanzu eri wagimpadde jjo naye njagala okutandika enkya kyereka ntandika okwambala amakanzu ago gali ameka kyenjagala inshallah ekkanzu tuzikolera Dubai ojja kuleeta ebipimo by'abantu bo byennyini zijje mu wiiki 2 inshallah tweyanze gisebo omukulu sekretale kasayininga cheeke nsanyusa okulabako wano ku mukono guno ono muyita MD kuba wano wendi ekibosire nga sinatuuka ku boosi mpita muno nga bulwowo ekibaawo kuba kati wano wendi ndi ku Red Events ate nga ku Red Events wenyimiridde waggulu waliyo kampani 3 kati manya nti no temu
era bakamera ndoza. That's why I'm a problem again and again. Musoke mukubire ku Sheebah engalo wali mutayi. I think ye muyimbi mu Uganda yonna sijja kubalimba abakamera kano mukakotinge bulungi. Video yange yasooka baali bagiyita baby mpakundeku. Nali simanyi na byabakyala bano banyenya bubi nabacakala baleeta vako. Director wange oba manager waffe Jeff Chiwana ngamba yogera na Sheebah ye mukwano gwo. Musoka mwongereko engalo mbabuulire kiddako. Olugendo ne lugenda. Ne bwe nakoze omukolo olwaleero ogundese kuba omukolo gwegundese. Endagano ne mukyala wange nagikoledde wano mu kifo kya Sheebah mumukubireko ku ngalo wano mu time. Nga story era bwetakyuka ne meeting esooso balunchi y'omukolo. Njitadde wano mu kifo kya Sheebah musoke mukubeera engalo. Sheebah gino mikwano gyange gyonna n'emirala mingi giri eyo Bulaya giri ku Twitter, Instagram na buli obuntuntu obugenderako awo, TikTok. Nina emikwano mingi nnyo wano we tugamba mbu nno tugenda kukola kasiki ka mukolo kirabika tugenda kubanga naye tebajja kumenyawo bajja kuyuuyaawo kuba ne wano naffe wakolamu wakolamu. Mbadde nkusaba Madam Sheebah nkwebaze mu butongole webale nnyo kumbeererawo webale kubeererawo Kabakko as a brand Kabakko webale nnyo 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 azambulira ebintu bingi nnyo waliwo ekintu kyeyasinga okumbuulira naŋŋamba ate bwogenda eri ne bakulabako ate banakulabako banaagulaani wanbuusa nnyo mbu bagenda gula wa bunu nina okukweka obunu era kyenakola nenkweka obunu era kyenkoze olwaleero mu kweka obunu wano nakolerawo endagano ne mukyala wange teyaweza nno waliwo omwami emutasobola kujja mu kamera wano naye nsobola omwogerako erinnya bamuyita Mr. Lwanga. Mu ndagaano eno mu bino byonna byonna byetukola yasooka n'okuteekako sente mu bino byonna byonna ebigenda mu maaso. Bwe namala okuteesa endagaano eyo nga ndi ewa Sheebah waaliwo abaami babiri bondudde nabo emyaka 2 ngenda basi tulakaawo gye bugenderera naye omwami oyo yaŋŋamba ekintu kimu yayitalabangako ku mukyala wange muyita Maama Kikaaba ne mugamba Maama Kikaaba wuuno naŋŋamba yoyo wamwanjula samugaba samwanjula namugamba ŋŋenda mwanjula gwe kankwanjule omwami oyo n'agamba mbu antereddeko miliyoni 1 n'ekitundu era yagisooso giteeka ku mmeeza wano nga twakatuuka nga nemmeeza ye kateriko bino bye mulaba nga buno buzibu tebunnajja bonna naye nga nzizeko ku mukono eri omwami oli gwe mulaba Bali White andabidde emyaka 2 mukulu situkako kuba yosobola nogisasulira kuba guli taata wange taata kitegeeza kuta edde nnyo nga nkyali mu ghetto kusere najja nankumbi omwami oyo nga ntuma ekyokulya n'asooka agamba dogo genda dogo sale kubo nga nze manyi kyendeeta nga ngamba dogo sale kubo lwaki tompayo $5 olwekyo kuba dogo takuswazisa mbadde nkusitula taata mpayo $5 okumpita dogo nesitakuswaza mu kamera ebbanga lyonna nesitakuyiwaayo John White aluwa Uncle John ekonome jangu mujje mwekwate wano mumpe $5 obutabayiwaayo mu kamera saabayiwaayo gino gye mikwano gyange ate no wano wetuli ono yankuuma Sheebah kalungi yankuuma ebbanga lyonna. Uncle John White era nawe wali mwana muwulize se baba nsanyusa okulaba mwana mulungi nnyo sente ezo $5 obuzi mwaka tuba tukole ekiceeke bumakya $account ebyokumaca bijja tuwambye naye owadde omuwayo $5 muwe ebibiri asule nabyo bano mu Japan akyaliwo terina nsonga lwakitejja ekonomejja banna katukuweeko ebibiri Kabakko amina kati bantuma nensala ekkubo kati bantuma na $1 naye kiriwo ekiti ekintu kino kati katogeremu obugambo butonotono nga bwoli mutabanyi tuwereega nnyo ebigambo ebimu ojja byogera mukama tubimalirize omukolo guterere gezaako okulaba nga olina
sigaze essanyu lyange kubanga kati nze lusose n'okujja mu kamera era enkyane oba biki ekitegeeza kyengezaako kugamba ebintu ebimu ojja kujja tutuule tulabe engeri we tubikolako ove mu lwokaano lw'okwerega ebikyoke eno mugagga wadanga mpita ddoogo nsanyusa okulaba ku mukolo gwange guno ogw'okwanjula mukwano gwange yetitanaba mukwano gwange naye I'm feeling like already ndi mu vibe nti agenda kuba mukwano gwange wentunulako bwe nti ekinyambye ekifaananyi nkirabakaawo nengumamu kati yali badde wano nga mugamba nkutwala nga ngamba nze nkutwala kuba agenda kunyanjula ewaabwe ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna masha allahu taala namuddu jazira ekinyambye wano ndabyewo ne kubakoddomi bange naye batya kamera njagala obubaka bugende eri mu bakoddomi bange mbagambe I think ngenda kubeera muntu mulungi mbadde muntu mulungi for 7 years naye ngenda kwongeramu kokoko era n'ebirungo mbirina good enough netolodde kyeŋŋendamu ate ekirala kye baŋŋambye sigenda mu lutalo ŋŋenda mu kunyumirwa which is fine ate ekirala mpulira nga njagala kunyumirwa mwe sijja kubalimba kubeera nange natuuka mu myaka eginyumirwa ate era ndi mu vaibu enyumirwa so mbadde mbasabanga ennaku z'omwezi 8 nze alina buli kintu kigenda kukolebwa. I'm so fine, I'm so happy and I'm lucky. You are. Mbadde mbasaba na Uganda mwenna gye muli ngenda kunyumirwa. It's gonna be scientific. It's gonna be like everything clean. Ina mikwano jange babayita red events ebintu byonna bigenda kubeera lavish nga buli kintu kinyuma. I'm bothered with a lot of team. I'm working with a lot of team. Nina mikwano jange, nina Dirisa, nina Alan, nina Jeff, nina team nene nnyo ze nkola n'abantu bangi nnyo. It's like nali badde no wendi nyimiridde ku Ugandan government. Thank you Sheebah, I'm working with the Ugandan government. Nyumirwa sijja kwogera bingi wentandika okunyumirwa nali badde ngamba biki kubaate ekirala nze omukolo baŋŋambye dde omukolo nguvemu nindirira genda kwambala nnyo era seeka mbadde nsaba bwe bakisoboka okutandika wiiki eno nga tetunagenda Dubai onfunireyo amakanzu nkyuse nyambala nsobole okuba mu lihaso nga ndi hasinga nsobole okutuuka ku luyo olunaku nga mashallahu taala kuba nzambala nze ndi musajja musanze naye birimu okumba kati mbadde nsaba oyagala sooka kunyumirwamu nyumirwemuko omukolo guno kuba ngenda baŋŋambye bamaneja bange mbwe tuva wano mbw ate buli wakusatu wanaabairawo meeting mpulira njagala nga buli meeting nkubye ku kanzu nga nfaananye nga ekitiibwa kyange kuba ngenda kuwoowa omukyalo ono agenda kunyanjula mu kitiibwa ky'omubuganda mu kitiibwa ky'obusiraamu ate kyengenda okukola ngenda kukuwa ekanzu nga tewali yali ajambalire mu Uganda yombe nosooka okwambala inshallah tabaraka amina sema mbadde mbasaba nina ebigambo bingi kuba nze ndiraga mafini wano mbadde njogeranga Senawulya Yusufu naye ndiraga mafini so guno mukolo gwange nyate guliko abagufuga guliko abonje ennene mbadde mbasaba nange nindire kali akanaku kali akamwaka 8 nga nnyumira kuba akana nako kaliko Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege baherete mu mikolo wegiti kiguba bumu ku buntu obuleeta ku ssente okuyambako mukulu bali waiti tweyanziza abamu emikolo egimu gye tubeeramu abamu bavaako ne musigadde nga tuli bamukwano teri gwe bayisiza mu maaso tono tayina tweyanza nnyo bali waiti John Bamaseeka kabatuwe embalire ebivudde mu abasewo ne bannyabo manya gange mpitibwa Jumba Mariam nze managing director wa Sheebah establishments. Sheebah establishments tukolamu emirimu gya njawulo kusookera ddala tulina holic pads ez'abaana abakyala buli mukazi gye yeetaaga era nga banaddiini wano ku Sheebah establishments tulinawo NGO gye bayita Sheebah Cares tugiyitamu okuddiza abaana abali eyo mu byalo nga tebasobola ku affordinga sanitary pad so naffe tujja batuukirira mu butongole tubanjulire ensonga zaffe Kabakko tukwebaza okutulaga abantu abo so nsooka okusaamu ekitiibwa
Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okubeera wano olwaleero. Nsooka okwebaza buli muntu yenna atutta obudde kuba bangi badde baagala okujja naye ejjaamu abalemesezza abalala nga bali wala. So twebaza buli atutta obudde okujja wano, ne twebaza n'abatazze naye nga baweerezza obubaka kuba zino pledge zonna z'abantu abaweerezza obubaka. So tubeebaza nabo gye bali, titweyanzizza nnyo tweyanzeege okubeererawo Mwami Kabakko ne mukyala we Jazira. Olunaku olwaleero nze ali mu byembalirira ku lonchi yaffe, so nga njagala mbiyitemu briefly. Total pledges ze tufunye olunaku olwaleero mu lonchi. Mbadde nnyino kicorrectinga. Tetuli mu byambalirira byokka, ebyembalirira mbirimu anti olwaleero kuba lubadde lunaku lwa lonchi. Naye tuli mu kuddukanya mukolo gwani ogwa Kabakko, era otabeera mu byambalirira tomanya kyogenda kukola ki kuddukanya. So aba red events tuli wano okuddukanya omukolo gwa Kabakko n'emikolo emirala gyonna, baby showers, okwanjula, embaga, birthday parties, buli mukolo tugutegeka. Nezi church tuzitimba, n'emizikiti nga waliyo abagole, buli wamu tukolawo kasiteba nga event yonna tugitegeka wamu n'okuziika. So olwaleero tuli mu gwa kwanjula ogwa muganda waffe Kabakko, era nga kujejimu ku mikolo gye tugenda okusooka okukola ki okutimba kuba twalonchinga ku Valentines nga 14 lwe twalonchinga kampani yaffe empya. So total pledges Mwami Kabakko olwaleero sente zaffe tezigwa. Olunaku olwaleero mu lonchi yaffe total pledges ze tufunye ziri millions 24,041 nga totaddeeko za dollars. Uganda shillings milioni 24,041 eza Uganda shillings mu pledges. So mu pledges era ne tufunamu dollars 10,000 eza pledge ezitannaleetebwa mu cash. Total cash mu Uganda shillings tukunganyiza milioni 2,464 mu pledges ze tukunganyiza. Mu dollars ne tukunganyamu ezivuddemu okuba nti zibadde $2,2500 ne ziba $1,048,205. Mu chairman's bag ne tujjamu $19,500. Then mu kazanya akabadde kagenda mu maaso mu njuyi zombi tujjemu $3,331,000. So in total cash olwaleero meetings zaffe tukunganyiza $1,882,225. Abazola buli kimu kyogabiridde olwaleero. Nawe twakusabye omukolo gubadde successful, ate era nga tulina okukkiriza ennaku ezisigadde tugenda zikozesa okubeera successful n'okusinga bwe tubadde leero. Naye tukwebaza olw'ekisa kyo ky'otaddewo era ekitibwa n'ettendo tubikuddiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo.